bisesa abagenze Kyagulanyi okumubega ate kati Kyagulanyi yali babega Uganda kyejjulira abagenze Kyagulanyi okumubega kati essaawa zino yababega mbanyiko bajja tuka babize bagambe taata kwata ebintu byo tukoye okututambulirako essaawa yonna mbega azzayo bye yatutte n'agamba mukama wange koye okututambulirako kwata oba obadde weeyita mbega kati labira ku bantu either oba mbega obusigalemu oba obufeemu. Aba analog balemedde mu mulembe gwa digital. Omusajja His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert yagamba General Museveni ngenda kujjako nga mpita mu kasemateeka kaako kewabaga mu 95 ngenda kujjako mu mateeka nsi sigenda kugenda mu nsiko kutulimbula abantu sigenda kuyiwa musaayi gw'abantu nga gwe ngenda kujjako mu mateeka. Bangi abasinga temwakitegeera naye ndowooza essaawa zakati mugenda mukitegeera mugenda mukimanya. Entalo ezimu ziba za bwongo amaanyi tegalya. Guno omulembe gwe tulimu in the 21st century amaanyi tegakyalya bwongo. Omuntu bakubala nti oli w'amaanyi nti osobola ng'okozesa bwongo. Entalo kati za bwongo. Tuli mu kiyitibwa cyber war. Kati olwaleero eyakoze ekikolwa ekyokwagala okukuma okutiisa mu bantu n'okwagala okulaga nti ye wakabi nnyo alina obuyinza obusukkulumye era asobola okukola buli kyayagala ku His Excellency Kyagulanyi ne NUP oba ku abo abamuvuganya ate yakomekkereza nga yaswadde yasembye nakyo. Cause you can't tell me nti gwe alina ebyokwerinda by'eggwanga with all state resources n'ogamba nti oyina ebyama by'oyagala okujja ku kitebe kya NUP, ebyama kye tuyinza okuyita secret files ebitamala gabeeraawo nti biterekeddwawo. N'ositula force, buli kika kya force, mwe muli ab'obukookolo, mwe muli bikoze bitya, onyangalaza amakubo, osasamazza abantu, oyingidde ekitebe omenye otuuse ne ku level ereeta bamasinale Abachina banoonye ebyo byeweetaaga as if tetulina baana basomye ku ICT wano mu ggwanga. Ng'ekikwetaagisa okuteekamu ssente oleeta Abachina bayingire. Kyokka ne kikomekkereza nti ate n'ebyo bye bitrakingibwa era basobola okumanya ne bakulaga nti kino y'otutte kiri wano na kino ky'otutte kiri wano. Naye nga gwalina ebyokwerinda by'eggwanga naye ng'akulaga nti kino ky'ojja ewange okitutte wano na wano ne weewali si yali mu byokwerinda by'eggwanga. Kakati nkubuuza olwo bannayuganda baba bakyali seefu mu mikono gyo? Ng'olowooza bimeka byasirikidde byamanya ebitambula eyeewuwo mu State House? Kakati mwerabisiza, musasamazza abantu, mutaddewo buli kika ky'okutiisatiisa, finally mukomekkereza nga n'ebyama bye mwagala okufuna tewali na kimu kye mufuna. Guno omulembe si gwa kwekapika, si gwa kuleeta basajja atadde kabbomu wano, atadde akambe wano, yeekapise n'ekisawo ku mutwe, ataddeko akasepiki, akutte kimashini gaani, yenna yeesabise, ataddeko obukookolo. Entalo kati za cyber. Funa mwana amanyi IT obulungi atuule ahakinge mu server ofune info gye weetaaga. Period. Tekikwetaagisa kusasamaza bantu. Kati nno kitegeeza Kyagulanyi wamuwadde credit nti eggwanga lino walikwatamu, ebyama by'eggwanga bigenda kubeera safe. Era ebintu by'abantu tewali kintu kigenda kuddamu kubula, kijja kuba kisobola otrackingibwa kifunibwe.
wango lewo okwata chairman Nyanzi ne bakulaga nti leero omututte wano leero omututte wali okwata EM Selectoral Commission ya NUP ne bakulaga nti wabakwatidde mpigi wabavuze wabatutte ku semwayi gweno nga wewakana naye nga mapping yonna ekulaga bakulaga baba monitoringa goloza kati entambula zo tebazitegeera tebazimanyi goza Kyagulanyi asirikidde binneka ebyo bwe tubagamba nti temwasoma office muzitaddemu bantu abatasomyeko omulembe ogwa digital leeta otya embeera ya analog mwe bannansiko imwe ebintu bye mwatutte bwe bibeera nga ebisinga byonna byabadde bya app kankiddemu gumu ebintu bye mwatutte bwe bibeera nga ebisinga byonna byabadde bya app aga amasimu ne kompyuta ze mwatutte obanga data asinga yenna abadde aterekebwa ku akawunti za app ebyo mwatutte byoya byanswa ebyo finito tewali kye mugenda kufuna nze mbabuulira abakozesa app kinene musobola okukinjulira musobola okuzigulawo yes naye muyinza okutuuka akaseera ke muzina zigulirawo ne mutasangako kintu kyonna era omuntu abikozesa bw'abanga abadde ajjukira bulungi password ebintu byonna bye yakozesanga gulawo accounts ezo baganda bange nze mbasekeredde emu ku kampuni gye neesiga ekyasinze okukuuma ebyama bagiyita app eyo kampuni nzibu nnyo abakozesa amasimu ne computers eza app mubimanyi teyeetaaga kwogerera nnyo finito ebyo byoya byanswa zembabuulira ate bwe zibeera nga zineeno like zino gadgets empya ze bafulumya olaba essimu yokka okuva ku zi iPhone 7 plus okudda waggulu muganda wange ovanga ku kintu essimu gy'obeera obbi obubbi ng'egulwa miliyoni nnyo okudda waggulu n'otuuka okugitunda nga tomanyi password yayo na buli kimu n'ogitunda emitwalo 10 iCloud ogimanyi bulungi kati anyway njagala kusaba abakulu abatutwala muteekeewo ennamba oba akawunti kwe tusobola okuteeka ssente ebintu byonna bye baatutte tubizzeewo mu nnaku eza ennaku nnyana nnyingi mmwe oluvannyuma lw'ennaku 2 munaaba mutubuulira ssente eziriwo ne bwe kaba kawumbi tujja kasonda bano basaaga ebifaananyi bifulumye bitya ebyo bifulumye bitya okulaga location gye mwatutte ebintu ebyo ey'emu eyo backup mugira bulungi nnyo eyo backup mwetoolodde ne muyita ne mutambula mwavudde ku national platform ne mutambula ne mugenda ne mwetooloola nga mubuzaabuza ne mugenda ne ku Bomboloodi ne mwetooloola ne mugenda ennago ne mwetooloola ne mubaliza nga mbitadde mwagala kati nze mbabuuza ebintu bye mwatutte mwadde mubimanyi obuzito bwabyo 1 tewali kye mugenda kufuna mu kompyuta ze mwatutte kubanga temumanyi saava ntuufu weeri saava eri mutwe gwe okujja nga mututte omutwe gwe mba temututte mutwe gwe saava temulina mugenda kujja data wa bintu ebyo wano kyebadde banoonyamu ekituufu kiri bwe kiti banoonya data akwata kuba main funders era balowooza nti basobola omufunamu ezo kompyuta Museveni badde okimanyi nti byewatutte byeya byansa kubanga muyinza okufigitinga ennyo ne mukubirako n'aba Apple mubagambe mutuyambe ku kino ekintu mugenda otutuukamu nga temuli wadde ekirimu nga byonna babideritinze dda kati ng'omuntu bw'akwata iPhone omuntu n'agimubbako omuntu asobola okukozesa essaawa ya Apple oba asobola okukubira Apple nga yenna nnyini kintu ekyo password azimanyi ne bayiwa data yenna gwe mubadde mugende mwabbye naye nga ye ayina backup yeri saapa gye mbalaze kati mwe mulowooza nti mwatutte
muyinza okumala okulwana ennyo okugula kompyuta ezo nga data yina bamudiriitinze nga muyina kipapula. Kati kyekizibu omusajja bagamba ati ngenda bazanya chesi w'ebyobufuzi nga temutegeera. Kati yabazanya chesi mulina ebintu byembikutte mbitadde ne you can't access them. You can't access the data nga data muli mutwe. Era yamanyi main server ye weri data wa mulina kati mujja munabikola mutu mulina kimugenda kukola. Wabula ali wano bategeze kigambo kimu. Njagala mukule amanyi tegalya. Amanyi tegalya. Lwaki tegalya? Bwe munayagala okuzanyisa abantu okwagala okukola ebintu by'ekisiri mumuswala. Tewali muntu aswala mumuswala. Lwaki? Mbabuuzira lwaki bannamateeka tekuli n'omu akomplaininze. Teri munnaddiini akomplaininze. Teri munnamateeka yakomplaininze. Teri munnauganda tewadde yeekalakaasizza. Bonna basirisi. Lwaki bakizi? Bamanyi basajja mmwe muli basiru mukyali mu .com era. Essaawa ey'oku mukono eyo Apple Watch esobola okuyiwa data wa kompyuta ezo zonna zonna ze mulina. Already asobola okusinzira waasinzira ku saava ye ey'ekyama. N'agenda mu setting n'ayiwa kompyuta ze mulina zonna nimba nga mugenda okumala zigula nga temulina kimulina kubanga mwetaaga files ze mutajja kufuna. Kati mbagambye basajjamu mukule muli basiru. Okitegedde bulungi nnyo muli basiru. Tuvumirira bino ebikolwa bya gavumenti ya Museveni. Bino ebikolwa tebiraga nti bamaanyi, biraga nti batiitiizi, biraga nti bali mu fear. Batya nnyo abantu aba bulijjo kubanga kati bw'owamba bano abakakiiko k'ebyokulonda ka NUP kyotegeeza nti kati bino ebyambalo bye baali bambadde wali bifuuse by'amagye nti kati nabo by'amagye nti kati olina okubatwala mu CMI. So bya buswavu bye bakola era balekeraawo okuwamba abantu baffe, balekeraawo okubayisa akakanja. Tuli benyamivu nnyo olw'ensonga ezigenda mu maaso ez'ekiwamba abantu ekizeemu. Twabagamba nti bwe twali tusemberera akalulu akagwa bawamba abantu baffe abaali basuka 2,000 mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ne babatwala mu kooti z'amagye ne babasibira eyo ne batulugunya abalala ne babatuusako ne babakwata mu kifo abakazi n'abasajja. So ebikolobero byonna bibadde bigenda mu maaso, abaana bafaamu babadde bavaayo ne babyogerako. Kakati kyanaku nti ate bazeemu enaku kati ziweze 3 bukya muganda waffe Chairman Nyanzi mukulu waffe awambibwa. Mwala bamuwamba wali ku 2 yali atambula mu motoka ne muganda waffe Waiswa ne bamuwamba ne bakuba n'amasasi awo ensasage nebeerawo. Naye ne wejogerera ati tunamanya wa Chairman Nyanzi wakuumirwa ate nga bamutwala babyakwerinda. Jo twafunye information nti babadde bamulese ku police Wandegera, timu zaffe ne family ne badduka ne batuukayo naye nga taliyo. So ne wetwogerera tetumanyi Chairman Nyanzi owaali. Tubadde nga tukyanoonya Chairman Nyanzi ate nga tebanakwata Chairman Nyanzi mukimanyi bulungi basooka ne bawamba abantu baffe be bawambira enansana Kinobe omulala ne bamujja mini price kwe bayita Sharif nabo ne babuzaawo. Wetwogerera tetumanyi waba abantu abo we bali. Kati ngebe tebinaggwa ate nkya amino olunaku lwajjo ne badamu ne bawamba abantu baffe abakakiiko k'ebyokulonda. Bawambye akakulira gwe bayita Masi wa Lukamba ne bawamba Rovans Alex Lwanyaga, Eddie Kayabula ne Rahma Juma. Aba abantu tetumanyi wawe bali up to now. Abo babawamba nga bava mu kuziika era kai muganda waffe Sebufu yali afiridwa maama ate nga ne Sebufu nayo yomukuba akakiiko k'ebyokulonda kati bali bagenze kumuzikirako. Abasajja ne babateega kira kabaja nga babagoberera babawondera era bwe batuukaawo empigi ne babawamba ne wetwogerera tetumanyiwa we bali. Olunaku lwajjo mubalabye nga balawo n'abakola operations ez'enjawulo bazeemu ne batwala abantu baffe abamu. Timu yaffe ekola ku nsonga z'eddembe ly'obuntu ekyagenda mu maaso n'okunoonyereza okulaba okumanya amanya g'abo abantu abalala be batutte. Naye
kikyamu nnyo kye bakola kubanga bakimanyi bulungi nnyo nti abantu baffe tebalina musango. Bwe baba balina omusango nga bwe tubagamba buli lunaku babayite bulungi kubanga bwetusamoninga ffe tetuli bamenyi b'amateeka, tuli bantu baddembe. We are peaceful people and we are law abiding citizens. So mu kifo ky'okuwamba abantu ng'ababbi b'enkoko baki ku makubo n'awalala, lwaki temutuwandikira ne mutugamba nti omuntu ono tumwetaaga ku CID aje annyonnyole ensonga bweti ne bweti? Ye abaaye bano abantu baffe lwaki babatwala amagye, lwaki ge gabawamba? Kubanga bano si banamagye. CMI lwaki yewamba bano abantu baffe? Tuwulira nti babasibira mu safe houses ez'amagye n'ebirala, si banamagye. Bali badde bagamba nti bano abantu tubeetaaga, ne tubagamba kale, ne babatwala ku CID weri, ne batuukawo ne bababuuza ebibuuzo bye beetaaga okubabuuza, kubanga ssemateeka kyegamba nti bwe oyagala muntu first of all atukose ekyo kigambo nti bawamba abantu baffe, si kubakwata, kubanga mu mateeka there is a difference between an arrest and an abduction. Kakati bw'oba wakukwata omuntu nga amateeka bwe galagira, ekisooka olina okulaba nga bw'omutuukirira omugambe nti oli under arrest lwa nsonga eno n'eno, gino gye misango gye tukuvunaana. Ekyokubiri, oyo omuntu alina chance okukubira munamateeka we n'amugamba nti ajja abeerewo. Ne baba recording a statement, ne baba mu interrogating, alina right kubeera ne munamateeka we. Kaakati bwe tuba ku stage eyo, ne tugenda ku stage eya okulaba ng'oyo omuntu alina access ku basawo be ne family members be tuyita next of kin mu constitution kyegamba bali badde balina access k'oyo omuntu. Naye mukirabye family ya Chairman Nyanzi emunoonya tebamanyi waali, banamateeka be bamunoonya tebamanyi waali. Jjo mbadde njogera n'abafamily ne bagamba nti alina eddagala lyabadde alina okumira naye nga teri amanyi waali. Omukyala we abadde alina eddagala eryo ng'alitwala ku buli poliisi yonna ngagezaako okulaba ng'alimuwa, kubanga omusawo yamugamba olina okumira eddagala bwe liti ku lunaku bwe luti ne bwe luti, naye up to now teri amanyi wagiba batute bano abantu baffe. Tuvumirira bino ebikolwa bya gavumenti ya Museveni. Bino ebikolwa tebiraga nti bamaanyi, biraga nti batiitiizi, biraga nti bali mu fear, batya nnyo abantu aba bulijjo. Kubanga kati bw'owamba bano abakakiiko k'ebyokulonda ka NUP, kyotegeeza nti kati bino ebyambalo bye baali bambadde wali bifuuse byamagye, nti kati nabo byamagye, nti kati olina okubatwala mu CMI. So bya buswavu bye bakola, era balekeraawo okuwamba abantu baffe, balekeraawo okubaliisa akakanja. Tuli benyamivu nnyo olw'ensonga ezigenda mu maaso ez'ekiwamba abantu ekizeemu. Twabagamba nti bwe twali tusemberera akalulu akagwa, bawamba abantu baffe abaali basuka 2,000 mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo, ne babatwala mu kooti z'amagye, ne babasibira eyo, ne batulugunya, abalala ne babatuusako, ne babakwata mu kifo abakazi n'abasajja. So ebikolobero byonna bibadde bigenda mu maaso, abaana bafamu babadde bavaayo ne babyogerako. Kakati kyanaku nti ate bazeemu ennaku kati ziweze 3 bukya muganda waffe Chairman Nyanzi mukulu waffe awambibwa. Mwala bamuwamba wali ku Ekubiri, yali atambula mu motoka ne muganda waffe Waiswa, ne bamuwamba ne bakuba n'amasasi awo, ensasage nebeerawo. Naye ne wejogerera tetunamanya wa Chairman Nyanzi wakuumirwa ate nga bamutwala babyakwerinda. Jjo twafunye information nti babadde bamulese ku poliisi Wandegera, timu zaffe ne family ne badduka ne batuukayo naye nga taliyo. So ne wetwogerera tetumanyi Chairman Nyanzi owaali. Tubadde nga tukyanoonya Chairman Nyanzi ate nga tebanakwata Chairman Nyanzi, mukimanyi bulungi basooka ne bawamba abantu baffe, be bawambira enansana Kinobe, omulala ne bamujja mini price kwe bayita Sharif, nabo ne babuzaawo. Wetwogerera tetumanyi waabo abantu abo bwe bali. Kati ngebe tebinaggwa ate enkya amino olunaku lwajjo ne baddamu ne bawamba abantu baffe ab'akakiiko k'ebyokulonda. Bawambye akakulira gwe bayita Masi wa Lukamba, ne bawamba Rovans Alex Lwanyaga,
Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba. Tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.